ku beat fama. Nakachwa waliwo ekintu kyempulira nga kinnuma. Maze bbanga nga njagala okukyogerako naye nga sirina ngeri gyekyogerako. Oluvannyuma lw'okulaba ebyabadde ku matikkira ga baffe ku birthday ya baffe. Simanyi oba Katikkiro asoma kye bayita social media. Social media ekaaba. Omanyi Damula kyeki? Bw'obuyinza. Damula kyeki? Damula bwe muggo ogw'obuyinza. Obuyinza obwo twabumuwa akole ki? Alabirire baffe. Kubanga ye kabaka waffe ow'ebweru. Kati be ssente z'ettoffaali twaziwa kubanga Ssaabasajja takola. Togamba akumye bubiri. Ssaabasajja takola. Ffe tukola ne tumulabirira. N'otwala amakula. Kakati embeera gy'alimu lwaki tavaayo n'abuulira Abaganda nti yeeno Ssaabasajja ali mu mbeera bw'eti. Ogubadde ogwaba. Omanyi era kino kyetaagisa. Omanyi abantu abasinga obungi tebaagala kyogerako. Tebaagala kyogerako nti bonna kyogerako bwe ndiba ndina ensobi gye nkoze bali banajja ne neetonda. Naye obubaka bwo buli ki tukaaba. Nze bwe gusoose kulaba kyanakola naye kulanga. No. Embeera gye tulimu olwa Ssaabasajja. Nze ndi Muganda neddira ng'ombe. Taata wange Ssenkungu Charles tobuuza. Maama wange Nakitto Kasalina wange eba muzaala Gomba. Kati kino kyenjogerako kinkwatako butereevu ng'Omuganda. Katikkiro oli kuki? Ate era bw'oyogera ku Buganda kyekikola Obuganda ge mawanga amangi naye nga geegasse wamu bwe Buganda. Sijja kulimba tuli mu nnyiike. Abamu twagadde okulya ne kigaana. Twagadde okulya ne kigaana lwa nsonga y'abeene. Bano ababaka ba Paalamenti abawoza tusoosowaza Buganda tusoosowaza nsonga za Buganda ensonga ettaano. Bwe baba bagenda mu bululu bonna ne beeyiwa ewa Ssaabasajja ne babemberera bwe batinga oba nziyite ki ekibemberera. Ne babemberera naye nga tebalina nsonga ze basoosowaza. Nanda twebuuza okubetwala by'embeera baliwa basirise. Teri yayogera bonna basirise. Teri yayogera ababaka era buwonye ng'akalulu twakabawadda. Mubadde mujja tugwako bantu. Owamwe si ffe twogera kati kuwa Buganda. We Fort Portal situmanyi mbeera gy'alimu. Naye Katikkiro ffe tubadde tusaba aveeyo. Aveeyo abuulire Abaganda. Embeera Ssaabasajja gy'akola ki? Ye etuuka etya embeera okusajjuka okutuuka ku ekyo? Ffe tuswazibwa ne tuswala. Omukolo gwawedde buli muntu n'akwata ku ttama. Nga era gwade kugenda maaso nga buli mwagamba okunja guma. No, ekyo kino tujja kyogerako bwe tunaaba tulina ensobi gye tukoze. Tujja kuvaayo twetonde. Naye mu mbeera eno Ssaabasajja mpozi nga waabamu. Ne bw'aba waffe ffenna ng'Abaganda ffenna. Buli omu kimukwatako. Ffenna kye tukwatako. Nga tuyiseemu akabbo tulabe nga afuna treatment y'ekika ekya waggulu. Buli kimu Ssaabasajja akirina. Teyeta akirina. Kubanga ffe weetuli abakola ki? Abakola abamukolerera. Certificate tugula. Ettaka tugula. Tukoze buli kimu ettoffaali tuwaddeyo. Naye embeera Ssaabasajja gy'alimu. Embeera Ssaabasajja gy'alimu. Yeeraliikiriza. Twetaaga tuswala. Kati kiki kyetuyinza okukola nga Katikkiro talina kyatalina. Twakuwa Damula nga tukwesize Mulembe Mutebi gwa abavubuka. Kisipidi kwokolera ebintu. Eteekwa kuba yakivubuka. Tulina kuzeerera. Bwebanga Cuucu beene yeetaagwa obujjanjabi obw'abakugu okusingawo lwaki tetumutwala Bungereza? Katugenda kola tutya nalabye n'ebbaluwa emumuuza. Ekyo feke, eyo feke, gamawulire gali feke. Agamawulire gali feke. Waliwo abantu abakola ebintu okutabula ate Obuganda. Ego gali feke.
mpulira ennaku ku mutima mpulira ennaku ku mutima obubaka bwo butuuse bulungi bwatuuse olowooza okyayongera soka ogera tema omulanga nga abantu guma